Gomona Uganda aliye tewewunya nga omwagala wammwe omulonde Honorable Nalukoola Elias Luyimbazi nga talayidde. Lwaki? Speaker Nitambo nga bw'amuwulidde ng'ayogera bw'ati. Katudde wano. Njala kuwa reference nga buli kimu kira bulungi nnyo linda konoona aveewo wano. Njala gaziya wano akayivu yange bulungi nnyo ali ludda waye ayinza okuba saamutaddemu akayivu wano naye nga mwenna abagoberedde otulo wa parliament olunaku lwajjo Speaker Anita Amongi Nalongo Sodolin yagambye mbuye tebamubuuza bya kulayira kwa Honorable Elias Luyimbazi Nalukoola kubanga tabimanyi. Nze simanyi bo n'okulonda kw'abadde bayawangudde simanyi kubanga nze binsanga wano Electoral Commission epandikira nti gundi yawangudde era to magazeti nze then watuma tuwa gazeti fene tulioka tutegeka okulayira so sinafuna kintu kyonna kiva mu kulonda kw'ekawempe so simanyi Electoral Commission yemanyi. Semujungana namugamba nti wano omwaga bwe twali mu kulonda okwali mbitundu by'embala oba kwali wa Maserengeteyo ne bagamba nti candidate omu yalondebwa within 24 hours time bali bamaze okugazetinga omusajja oyo najja n'alayira oluvannyuma lw'ennaku 2 lwaki ono kigenda mu wiki nga talayidde. Anita Amongi nti tabimanyi byava na mukalu tabimanyi nako weewuunya omukazi oyo kati kiki ekiriwo ekituufu kikino tewewuunya nga Honorable Nalukoola talayidde olw'ensonga Anita Amongi Muhoozi Kanyirugaba Museveni yennyini nga bakozesa Electoral Commission temwewuunya nga bazzeemu ne banalifayinga okuwangula kwa Nalukoola banoonya omuwaatwa gonna mu mateeka agafuga Electoral Commission banalifayinge Nalukoola oba kumpulira kuno de council Nalukoola kwoli koza kamanye nga akoza n'owebwa banoonya akawaayiro konna mu mateeka agafuga ebyokulonda banalifayinge Victoria era temwewuunya nga Electoral Commission evudde n'egamba nti okusinziira ku ffujjo eryakolebwa n'obululu obutaabalibwa ku polling station ABCDEFGHIJK obululu obwalangirirwa tebukwatagana n'obwo bwalondebwa n'effujjo eryakolebwa mu kulonda tebikwatagana bulungi kati okulondebwa kwa Nalukoola kufuwe fufulu mpaka until further notice tumale okwetegereza bino mbyogera mubiwulire bulungi nnyo mubiwulire bulungi nnyo byembyogedde mugenda birabako kujonga bakyusize ne bamulayiza wiiki era wiiki ejja byembyagayo bigenda okubeera banoonya loophole mu tteeka erikwatagana Electoral Commission okunalifayinga Victoria Nalukoola but remember etteeka lisoma nti Electoral Commission bwerangirira omuntu nti yawangudde emuwa certificate eraga nti yawangudde nomalamuwa certificate Electoral Commission kennyini within the period of 24 hours egenda ne gazetinga MP oyo n'agenda ne bamusindika mu parliament n'alayira Electoral Commission yennyini yeyawa Nalukoola certificate nti yawangudde kati kigenda almost mu wiiki emu n'ennaku ezigwamu ng'eganye omuteeka mu gazeti ya gavumenti n'omuweereza mu parliament kikyo balimu kanula amaaso kino kyembagamba ekibalimu okukola from reliable sources teri agenda bibagamba wanooka ku LBS we gasookera buli kimu ne kisaasana ensi yonna kwe bali kuno kati batandise okuba emmeeza wansi muzikube muzaase n'ebikopo kaabulanga nebbuga lyala bisi oliteekako kyoto ne kitandika okweveera ompulidde yensonga lwaki nabano bawandiise ebbaluwa eraga nti bavumbirira violence mu kulonda ejjulirize Electoral Commission kyegenda okukozesa